Mu kaweefube w'okuzza emirembe mu kitundu ky'e Kasese oluvannyuma lwa kitta abantu ekyaliyo ku lw'omukaga lwa Ssabbiiti ewedde, ababaka ba Paalamenti baawukanye mu ndowooza ku ky'okusindika akakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda okukola okunoonyereza ku kitta abantu e Kasese Ssabbiiti ewedde. Ababaka bava ku ludda oluvuganya naddala ava mu bitundu by'e Kasese bawakanyizza eky'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda akakulirwa omubaka w'Emityana Judith Nabakooba ng'ono ye yaliko omwogezi wa poliisi okukola okunoonyereza ku byaliwo e Kasese kuba bagamba nti omubaka tajja kuleeta alipoota nnambulukufu ku nsonga zino. Once the committee is seen in a biased lens, especially by the people of Kasese, and particularly for the Defence and Internal Affairs Committee, which even by its naming already the police, which is under Internal Affairs, and also the army, which is under the Ministry of Defense, people already look at even the naming as condemnation, because in Kasese, the genocide that has been committed right now as I speak has been a joint operation of the army and the police. Speaker asazeewo nti ba members batano bayambe ku defense committee. Defense committee yagikulirwa NRM. Yali wa police Honorable Nabakooba. Ali soloyo eri ekibiina kye. Kati otomusuubira kuvaayo na lipooti ng'eri clear era agezaako nnyo okulaba nti agifumba. Weewaawo ffe mubeera ne assumption nti buli mubaka alina okubeera independent. Ffe tulina ababaka bano be tumanyi nti lipooti bamala nagitunulamu n'agitwala eri ewa bakama abe nti eno teebanyige. N'olwekyo Speaker okuleeta ekyo eky'okuteekawo abantu abatano bano aba defense committee bwe banaaba baleeta ebyabwe eby'obulimba bano bajja kukolawo minority report. Ebikulu bibadde bikolebwa ekitongole kya poliisi nga bikolebwa n'ekitongole kya UPDF. Kakati akulira akakiiko ako mu kiseera kino y'omu ku bapoliisi abakyali fresh nga bakava mu bwa poliisi. Era osuubira n'okusuubira nti bwe kibaako ekyekuusa ku poliisi bye yakola emabegako myaka 2-3 osobola okusanga erinnya lye oba erya mukwano gwe. N'abamu abali mu poliisi abaasigalamu be babadde bakama be babadde mikwano gye bakola nabo. N'olwekyo abantu b'e Kasese tebasobola kufuna confidence nga bwe mmanyi emala mu kakiiko akakulirwa wa poliisi ng'abamu olwaleero be balowooza nti babakozeeko ebikolobero ba poliisi n'eggye lya UPDF. Ate babaka b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM bategeezezza nti tekikola makulu kulonda akakiiko kalala kukola kunoonyereza ng'ate Paalamenti erina akakiiko akakola ku byokwerinda akavunaanyizibwa ku nsonga zino. Ye Speaker Rebecca Kadaga bw'alabye ababaka basika omugwa ku nsonga zino n'akola okusalawo kwe era n'ategeeza nga bwe bagenda okulonda akakiiko k'abantu abataano abagenda okwegatta ku kakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda bakole okunoonyereza okulamba. I urge 5 members from different committees to support the Committee of Legal Defense and Internal Affairs. But one is when do they vote? Because if they are going to complete the recent events, it will require them to go. Not just sit in campaign, it will require them to go. And that is a vote after Christmas. Bano abataano abagenda okukola okunoonyereza bakwegatta n'akakiiko ka Paalamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda bakola alipoota ku kitta bantu eky'e Kasese mu Ssabbiiti 2 zokka. Wabula ku bigambibwa nti gavumenti yakozesa eryanyi lingi okwenganga abakuumi b'omusinga wa Rwenzururu y'omuduumizi w'amagye Major General Katumba Wamala ategeezezza nti abakuumi baalina ebijambiya bye baali batema buli gwe basanze ekyaviirako n'abasirikale ba poliisi okufa. N'olw'ensonga eyo amaanyi amangi gaali geetaagisibwa. Omuntu avudde eri atemyetemye omuntu n'omutwe agumazeewo maanyi ki g'oba oyagala amalala ogakozesebwe? Kubanga nammwe muteebereze bano abasirikale bo si bantu, tebaazaalibwa baana, bantu nabo bantu. Cracket TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.